Ababaka Muhammad Ssegirinya wa Kawempe North ne Allan wa Makindye West bakwatibwa nga 9 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 era ne bayimbulwa nga 13 February omwaka guno ku nsonga y'ebijambi ye yali mu bbendobendo ly'e Masaka ebyaleka nga amaka mangi gafiiriddwako abantu baabwe. Oluvannyuma lw'okuyimbulwa bano babadde nga tebavangayo kunyumya ku mbeera ya kkomera wadde ku ebyo ebigambibwa nti waliwo enteeseganya ne gavumenti eri mu buyinza okusobola okuweebwa Beiro. Bano olwaleero basinzidde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Kamwocha ne basambajja byonna ebyogerwa nti waliwo enteeseganya okusobola okuteebwa. Teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa. Eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere, naddala nga bakusibidde bwereere, naddala nga bakutulugunyizizza bwereere, ate tosobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki. Bansamoninga ku palamenti ne bankwata. Naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki? So ekyo ekibuuzo kye kibadde ekinene nnyo eri mmwe ab'amawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa. Tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa. Atula mu maaso ga mulamuzi. Singa saakwata bukadde bwange 20, singa pasipooti yange Allan nangiina mu nsawo yange, singa mu mbeera zonna saatebwa nga amateeka bwe galagira, awaali badde waddembe ng'okedde ku makya kunsanga ku street ntambula e Kampala okwogera nti waliwo kino ne kino mu mbeera bw'eti ne bwe. Bano bagamba nti amateeka g'abakkiriza okweyimirirwa wabula era nga waliwo n'akazita akaateekebwa ku gavumenti abantu ssekinnoomu, ebitongole eby'enjawulo wamu n'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu. Yenna alina eddembe okuweebwa akakalu ak'okweyimirirwa. Ekyokusatu okuvira ddala nga twakakwatibwa baloya baffe bateekayo okusaba mu kooti okutweyimirira. Ogusembyeyo Mukama Katonda n'ayamba ne tusobola okufuna omukisa oba oliawo okweyimirirwa kwaffe ne kukkirizibwa. Ye puresha bannamawulire gye mwateekawo. Ekyatuteesa ye puresha bafuutu soja gye baateekawo. Ekyatuteesa ye international community okuteka pressure ku ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere. Ababaka era basekeredde abaseeketerezi ababadde bazze boogera nti tebajja kwanirizibwa mu kibiina kyabwe ekya Nuupu. Tereddwako tebalina genda wa president nesitukanze kubona yali unconscious nga tali bulungi n'engendayo. Kati ne bakyusa ne bagamba nti ate ku kitebe naye babaganye kati tulinze kitebe wona abawandiise belabe ku social media tiwe bagenda kitebe zindiza ininga sidda ku social media era bwe nfuluma ngenda kuddamu mbanoonyeeko bweti naye bakyaliko tebakyaliko. Ssegirinya agamba nti enkulaakulana gye yali yakola mu bbanga ery'emyezi 2 yatondawo abalabe bangi nga kino kyamuviirako n'okusibwa ku misango gy'ataakola. Mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ate kisanja kirala. Kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besayidi era endala nga baga nti Ssegirinya atulabisa fe abamu twajja nga njagala Kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali muki mulungi. Kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Allan netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba kibangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba abantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya. Ne ŋŋamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Allan eri Kampala lwaki. Ono era alaze ng'ebintu bwe bizze bikyuka mu bbanga ly'amaze mu kkomera nga bingi bifudde naddala bye yali ategekedde bannakawempe. Nga alina naye mikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange. Naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Allan okunkwata naye. Kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange. Ate nga nammwe nebweru bwe mulina bye mwogera olunayogera kino olunayogera kiri olunayogera kiri olunayogera kiri kuba nti luliwo olwo ensi eriraba amazima. Bwe mbadde mu kkomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa. Tewali MP mu ggwanga mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka.
Ababaka ne bwe batyo bakakasizza nga bwe bakyakolera ekibiina kyabwe ekya NUP wamu n'abantu abaabalonda nti bo bakyali ku mulamwa era bajja kugenda mu maaso n'obuweereza nga bwe baalayira. N'okubawa obuweereza bwe tweyama nga tubasaba mu mwaka gwa 2021. Tugenda kuba Allan Ssegirinya nga bwe twali nga tetunayingira mu kkomera. Abalwanira obwenkanya, abalwanira eddembe lya buli Munnayuganda, ate era n'abalwanira okulaba nga Uganda evaamu obuli bw'enguzi. Tugenda kugezaako nnyo okulaba nga ebbanga lye tutasobodde kuweereza bitundu byaffe ery'emyaka 2 nga emyaka egyo tuweereza ebitundu byaffe mu gino 3 egisigaddeyo. Ababiri bano bakyawera ennemba n'emisango gy'obutujju n'obutemu ng'olunaku olwaleero boogeddeko eri ab'amawulire omulundi gwabwe ogusoose nga wayise omwezi gumu bukyanga bayimbulwa.